Abaana bali wano mukubireko abazadde mu ngalo. Muzongereko. Aliranye omuzadde wo soko omukyukiro omugambe neeyanza nnyo mami kumpeerera waliyo abatasoma bali ku street. Abaana musooke musituke. Stand up. All of you stand up. Waliwo abali wano tebazze na bazadde. Aba Sunday school. Kyukira omuzadde wo. Face your parent. Now it's time for you to thank your parent. Use your words. Sigenda kuwa byakwogera. Use your words. Mwebaze, mwefuna kyo mwebalizaawo. Nga maloboozi sigawulira yongera ku ddoboozi tuwulire. Okimanyi nti waliyo omwana ataasoma ttaamu eringa omuzadde yagaana buganya okumuweerera. Mumaze okwebaza abazadde. Abali eno kukiru tebalina bazadde oba kati ani akiikirira abazadde awo. Ekyo kyokoze tokikola leero mu church. Buli lunaku. Make it a point that when you wake up in the morning, bw'omala okwebaza Katonda olw'obulamu, please thank your parent. Omuzadde wo asobola okukwata ssente zo n'azikola mu business. Gye bali abazadde abasajja n'agamba sijja kubaweerera bwe basoma balekeyo bate basoma balekeyo, but your father chose to pay for your school fees. So tokitwalanga kya bulijjo. Abaana abamu muli mu bisulo temutera kulaba abaana bali ku street. Kwe bali abatasoma. So don't take it for granted.